kino kifaananyi bufaananyi ensi teri perfect sphere so ensi yakulamu mu ngeri y'eggi eggi lino lyawanvuwa wano ne wano kyokka ne liyimpawa wano bwetyo n'ensi bweri radiasi y'ensi wano nyimpiko ate obumpi bwayo buli mu kilomita 23. Natunudde mu comment section nesiraba mu Globe Earth yenna awakanya mwami ono bonna batendereza mutendereze nti professor twafuna gwe twamala wano we nategeredde nti bano abantu abakyali mu program tebasobola nakukiraba nti professor waabwe ono abateereddewo olutalo olw'omunda nze lwe nalabye nga lujja kumpa obuzibu okusomesa abantu flat earth yange ng'ate bensomesa bakyalina inside conflict ey'obutakakasa oba babeera ku ggi oba babeera ku mupiira omwetooloovu. Omupiira n'eggi si bye bimu era njagala ba Globe Earthers bano basooke bakubaganemu balondeko earth entuufu kwe babeera kubanga theory y'emu tesobola kutuwa results za njawulo. Fenga ffe ba flat earthers tuli ready okoppozinga kyonna kye mulondawo. Bwe musalawo nti mubeera ku ggi fenga tuli kuba bbusu nga ligwe liryatika. Bwe mulondako omupiira nagwo nga tugufunira ekiyiso nga tugufumita okutuusa lwe guli byabyatala ne gufuuka flat earth. Kati okusinziira nti saalabye Globe Earth yenna ali determined kwenganga professor waabwe ono leero ngenda kulwanirako ku ludda lwa earth ey'omupiira mbawa obukakafu obulaga nti system gye mulimu ebaagala ku earth ya mupiira ne professor wammwe mwagaza obukakafu obulaga nti tubeera ku ggi nga bw'ayogedde wabula obukakafu bwe bumulema okuleeta nsaba busabi taddamu kuleeta bwa professor bwe mu lutalo lw'abakabejja. Vidiyo eno weggwerako ngenda kukunnyonnyola wa ekiboozi kino ekya earth ey'eggi gye kyava na lwaki professor wammwe yakyogeddeko wadde talina bukakafu bwakyo. Kati nze newadde akalimu akakyasinza obwangu era kankakole mangu tweyongereyo tusobole okusoma ebintu ebirala ebisinga ku bino okuba ebyamakulu. Singa mbadde Globe Earth nga baŋŋambye okuwakanya ekirowoozo kya earth ey'eggi nandyeyambisiza lines of longitude zino zokka ne zinkolera omulimu ne guggwa mu lutemya lwa liiso. Heliocentric model mwe gye muyita globe theory egamba nti earth eri spherical. Era okukakasa statement eno theory egetinga mathematical ne kugamba nti earth erina longitudes 306. Abasomako ku math wa P4 mwe batutumira geometry sets mukimanyi nti 360 degrees kitegeeza perfect circle gy'okubye ne kampasi. Kati ekisinga okukakasa nti earth yammwe mupiira si ggi kyekyokubeera nti longitudes zino 306 zisisinkana ku poles zombi eziri directly opposite to each other at an angle of 180 degrees. Circles ezikola shape y'eggi tezisobola zonna kumitinga ku points 2 ezilayinga ku same straight line kubanga eggi teryenkanankana. Naye ate eyo theory yammwe egamba nti longitudes zonna zisakolinga ne zisisinkana ku poles zombi North Pole ne Southern Pole. Mathematical evidence gye nandisembezaayo nga Globe Earth omugezigezi ze measurements za distance wakati wa longitudes zino ku equator eziri equal to 111 kilometers zonna. Singa earth ebadde ggi distances zino zandiyawukanye ate era ne distance wakati wa latitudes zandiyawukanyeemu olwa squeeze eyo professor gyayogeddeko ku poles zombi. Kati nga tumaze okukakasa nti mathematically earth yammwe erina kubeera mupiira perfect sphere ne bannaffe abatayagala math n'abafuniddeyo visual proof eza earth ey'omupiira okusinziira ku system gye mulimu n'ekitongole kya NASA ekikyasinze okubakuumira mu programu eno. Kino ekifaananyi kiyitibwa the blue marble nga kigambibwa mbu kya ddala era ky'ekifaananyi kya earth ekijjuvu ekyasooka okukubibwa era okusinziira ku system NASA egamba nti kyakubibwa nga 7 Desemba wa 1972 ku Apollo 17 spacecraft mu buwanvu wa kilometers 4.5 ze miles 2.8. Kati ndabye professor wammwe naye abalaga ekifaananyi kya earth naye yo ng'eri mu shape ya ggi. Njagala naye atuwe details ezikwata ku kifaananyi ekyo kyakubibwa ddi, ani eyakikuba, yakikubisa device ki era mu mission ki, kwegamba atuwe ku bwino akwata ku kifaananyi ekyo. Nga tuvudde ku blue marble gye tulabye nga neetooloovu ng'omupiira, NASA erina satellite eno eyitibwa Discover yakuba ebifaananyi bya earth ebiwerako nga neetooloovu bulungi nnyo ng'omupiira okuli ne bino ebiraga omwezi nga guyita mu maaso ga earth n'omwezi guugwo tegufaanana ggi. Jjukira bino ebifaananyi NASA ekugamba nti bya ddala wadde ffe abazuukufu tukimanyi bulungi nti byonna biri computer generated kye tuyinza okuyita siggy eyes. Bwe tubuuza NASA nti oba ebifaananyi bino bya ddala lwaki biri labeled nga siggy eyes, batugamba mbu ebifaananyi bino babiyisa mu computer for enhancement, mbu original images teziba clear bulungi. Kati naffe kye twebuuza enhancement yeviirako ebire okwefaanana kubanga okirabirawo nti ebire bino bya copy and paste. Bajja wano ne bateeka wano lwaki byefaanana birimu peya. Abatayagala kuzuukuka tetujja kubalemerako nnyo naye ffe kitukakatako okuzuukusa buli omu atannaba kulaba kigenda mu maaso. Kati kino kyekyobusiru ekirala NASA kyekola ate abantu abakyali mu program ne batakiraba kubanga beebafu.
Nasa ekugamba nti ekyo ekifaananyi kya Earth kyakubibwa satellite eyitibwa Discover, kyokka ekyewuunyisa nga ne Discover yennyini eyakuba ekifaananyi ekyo ate mweri mu kifaananyi yo yennyini kye yakuba. Wali olabyeko cameraman alabikira mu kifaananyi ye mwennyini kyakubye. Bino byonna bi edits babikola kubakkiriza bye babagamba, kubanga obwongo bw'omuntu bukkiriza mangu ekintu kye bulabyeko, era kyekyo lwaki Nasa buli kimu ekibaweerako footage oba ebifaananyi. Omuntu alabye tabuuza bingi, akkiriza bukkiriza. Mwenna kati mubeereeyo nga mugamba oba tebiriiyo, kati babikuba batya? Mu obwongo bwammwe tebubajjukiza nti nno kompyuta esobola ogeneratinga ekintu kyonna. Kozi bukitegedde kati nga mulabye nti AI esobola ogeneratinga ebintu, naye kuvadde ebintu abasajja babigeneratinganga. Oba mukitegeera? Kino ekifaananyi ekirala kyakubibwa mbu Hubble Space Telescope, mbwe ebyo ebisiikiriza Earth byali bire. Naye oba buno obusajja bwe butulabako amatu butuyita mbuzi. Naye era nayo Earth ogiraba munnange neetooloovu, si ggi lya Profesa wammwe. Profesa ndowooza ayogereko n'ekitongole kya Nasa ababuulira obudde Earth bwefuukira eggi, baliswame nabo basobole okulikubako ku kifaananyi eggi lya Earth. Bino mbu byakubibwa Noah Goes Satellite. Nabyo kale era Earth yabyo tefaanana nga ggi erya Profesa. Ebifaananyi ne footage bingi sisobola kubimalayo, naye byonna nze byendaba bya mupiira omwetooloovu nga sijji. Naye ensonga enkulu enkozeseza vidiyo eno kwe kukakasa nga ndaga ba Globe Earthers bano nti bali confused. Naye nze njagala beetereeze basalewo lumu oba babeera ku ggi oba babeera ku mupiira. Awo Flat Earth babyabyataza bulungi nnyo nga teri kwekwasa. Kati nja kubakolera vidiyo endala mbakubire torch mu oblate cephaloid Earth eno, obwedda gye tuyita Earth ey'eggi, mutegeere ejje etya. Nkakasa mujja kwongera okwewuunya ensi. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel eyitibwa Wake Up Zukuka.